Gibson chichonkoze Gibson watandikaje okwafuula okubeera bwotyo nze taatawo yali taatawo yali taatawo abantu bajja kuwulira babo bajja olekana Gibson watandikaje okubeera bwotyo Shani nakola ezo bine nkuzalamu naye nsonyiwa Shani yanakisobola kyebeera Gibson obadde omuganganya okanya kuntambulirako Gibson Gibson kwegayide mukwano kwegayide bambi kwegayide bibiri nabitadeko butasingayo kubuzaabuza bambi kwegayide mama butata mama kusenga kwejejja usulira omwana Gibson wagenderedde Gibson Shani kufukira nawe labirira kako kendabiridde Shani yomwana omundekette mama afudde genda mulabirira atya wadde ngambadde mubba n'omusulo guwonye jjo otwala omwana wa genda kukola atya bene senga kudda mu bintu byabakibanda kati atumye kukola ki atumye kukola kikino lwaki onsuulidde omwana sobola mulabirira nzekka wakati kikyayira kyensobola kukola obudde buno ng'ondekedde omwana n'omukazi yekyalimiddeko ayagala twawukana mwayagala okay nze nabadde sikuddeeyo nga mugambire okko obanga kyayagala akitwale naye omukazi agaanye ensonga yabadde ntuni kikyoyagala nkole wuliriza ate sanga nawe obenyumatumanga akuzaidde omukazi mwegayirira buli kimu natuuka ne ku point enangira nti sina maanyi ga kisajja can you imagine kati golemeddeko ngende munyonyola okay kati ate noono naye anziza mpalapase namugambye omukazi namunyonyodde nakoze everything naye omukazi n'agaana okuwuliriza kati mbadde manya ati naye ewuwe gye najja amagezi naye ate naye anziza mu bintu byerimu sitolezezi kati nze ngenda kolani ngendeyo nonyonyola omukazi ageeri okutuuka era naddamu nansindika ebyekajanga byako sina kyakola nagenda omukazi nziramu njogere naye Witi niwuliriza, we can sit up to this bam. Nakugambye byange nawe byawole tewawulira. Niwuliriza, I need you kukwetaga, byubacha kwetaga nkwetaga. Njagala nfuire kombe matu. Nedda naye laba buli omwaso byatobola nakugambye mpaka te bambi mpuliriza witini. Okay, wati tuonekane ndina netandika obulamu. Lwaki tonneeso? Ne mazima kiki buli kimu kikoze, buli kimu nkyekwegayitta emirundi emeka witini. Ebyo omwana nabivuddeko byasanga. Byange nawe byawedde. Neka ATM kaliko sente zabadeko nazijjeko. Mutineka kwogera bwotozi weti nawe seetaaga sente neetaaga gwe ng'omuntu. Mpuliriza, baby, mpuliriza. Sabala kumanya byange nawe byawedde. Mazima right now nze kyenetaaga mukazi wange ebibya ssente abireka abize ku bbali ne mazima natuuka n'okunangira nti siwera abantu bangi babeerawo ku ddagala nze nange nsobola okukwata eddagala nsobola okukozesa eddagala ezo ssente zisobola kumbula ezigula eddagala naye tosobola kugenda bwatu mazima buli kimu ekyanga akitutte ate ng'ebyo mbijjeewo nze mbanne njagala mukazi nga ye tosobola kinkola bwetu mazima naabeerawo ntya watali mukazi wange kale ensonga yabadde nti ninyo y'ebintu nabigaziya Tanga tuli wano feka.
abalala balagawo obagazanti batuwamba bangi anti ne buli obwana kati ndi wano eno nze kaba obaliriddawo balina gye bali akinange etondeka nonyingo alinaewo okulagawo kati naba wane nembeera yonna mbi tewalina wetusobola sula nyina baba wange asobola otusuza naye bali mbi omu namu tanagenda ewaabwe naye bwoba oyagala nsobola okukuta n'ogenda ewaabwe ye nange nyina muganda wange asobola okumpawo embeera nze wano sisobola kusulawo abeera ludda simanyi bulungi nabeerayoko naye sijjukirayo bulungi tibyakunsumbuwa nakya si muntu mukubire ajja tutwalayo kuyange kati nze siina kwate kuba otambula ogende rasita naawe kati ntambule batyanga n'emikono misibe okusumulula ogende obiire rasita mpolampola nno mpolampola ki obadde ki tatutambula ogende wa nze nagambye simanyiiyo oŋŋambye okusumulula otambula ogende kati okyanjagaza nti nti sokompa essimu nsooka enkubeeyo ambuulire bwawa tuvuze nange sikyabijjukira bali banno nabasumuludde mbuli munakwate kuona tambula nange tewali yannemeddeko nga okusumuludde genda kikyonjagaza tibadde bamanyi gye balaga naye ze wansijja ewa anti wokka we nali mmanyi kati anti simanyi gyali kati nze ŋŋende wakale nzizaayo wali eri nze ŋŋende awo nja olina gwogambye wano tuli wano nedda baali abadde bakonkona simanyi nze sigwe wandeese eno kati nandibalagiriddeyo batya resita mwana akaba nokaaba mwana ki tewali mwana ngo amanyi kati nokulaga senga wabaawo ekiriwo waliwo omukyenda nga wasatizine papa owedde resita nawe nsumulula kale ngenda sigenda kulemerako resita nawe janga nsumulule kale ngenda sigenda kulemerako mazima kati wanuuze ngenda asulawa laba wanawe waddugala resita jamuze onsumulule muntu agenda kuva atya waneeno kati lwaki bali abatanza nnemeddeko simanyi kyagala kunkwata rasita nakwesumulwange waneeno kati lwekyandeka waneeno nzekka rasita
We, Zuka. Vai, sina chengenda kukola vai. Ate omwana omugyewa naye ze mutulugunya. I'm sorry. What's the only thing? Nawe wetonda. Neno mwana wange. Mpa baby akaba. Nekanti gwokola ikakuwa mukando olabika omutulugunyiza ng'ojja. Sorry. I'm too sorry. Solo kwate kubona ogenda. Era omwana wange mbonebone naye. Sobola kuwa mwana omugyewa. Lekera omwana wange mbonebone naye. Mugenda bera wano. Ngende basita musajja yagende. Sobola kuleka kubeera wano. Naye munono omwana mwene mbera mugenda wolayira. Kubira sister we simu. Until the scene. Baba, nantinze eno gye nali nagenda baba. Kale simanyi bulungi bwakumenyera naye byatuwangu badde ogamba baba nsobola kutambeere oyagala kujeeza obuliddwa okuba eri kutwala omukyalo osobola kukwata kuwolijjeemu anti wagamba munange newange kukolesa ebyuma tibona ojja tokola emirimu ndaba nakatera oba olina okukola ekimu yaba nkimanyi navanga okola naye leero ngenakola newomamba kusiibula lunaku wadekolangu nanti siina transport kakati nnyabo transport owange ngenda mumuwa nate kyolina okumanya olina omukolerera era olina okukola emirimu transport wange sigenda kuwa wabwerere olina omukolerera sijjukirayo na bulungi bandagirireko iye kale baba kanzije ndikujja katikati kale nnyabo naye kyolina okuweerere transport owange sikuwa wabwerere olina omukolerera nedagenda nja kugamba
right now I'm not focused about money. Just sit na vile sio vile nikaga bwengu. Sagala kumanya bikwanda ko. Ndikutandika obulamu obujja bakitondeka. Nashange nawe byaweddendeka. Lukitondera sonyiwa. Sorry. It's okay. Adriana, what did you get out? Can you believe? Get out, nawe. Mazima olabye kyakoze naawe. Adriana, nkirabye nerekera awo. Kunsindika mu I mazima. can understand. Nerekera awo kaaba. Tolaba abantu bagenda okusekerera. Ekyo nkimanyi naawe okimanyi nti I need you in my life. Neetaaga omukazi Adriana, you wange. don't need to tell me that kuba nkimanyi nti mukazi wo omwagala naye just cool down. Ebyo manyi abikozerwa kuba nga nze mbaddewo singa sibaddewo teyandikusinse Adriana. Ne mazima g'okimanyi bulungi nti ensonga yabadde ya mwana nze nembiva ku right now mwetaaga mukazi wange tosobola kukola ekyo tosobola kutuuka ku ekyo imagine kati mazima nkole ntya mazima right now what am I supposed to do? Genda wetondera omukazi. Genda wetondera omukazi obusanga omwetondera bubi. Nagezezaako okumwetondera okukola buli kimu yagaanye okumpuliriza. Adriana, oba gwali mu nsobi oba ye just cool down. Ebyo nabyerabire wetonde. All we need okumukomyawo. Genda wetonde. Naye ati nawe like olina okuŋŋamba ekintu kimu nti wengendayo nawe ogenda kunyamba ogenda kukola ki ojja kunyamba oyogereko naye right now naye kati kubanga nze olabye byonna byampisaamu right byonna byampisaamu ebizibu kwetaaga I need you okunyambako kubanga saagala muluzi I don't want to lose her. Ekyo okimanyi ye buli kimu gye ndi wantali sisobola kubeerawo. Ngezezaako buli kimazima ne ntuuka n'okkubira looya anyambe kunena amagezi gompa ge magezi gamba kyokka we mutuukirira ansindika eri nga kasasiro kati kweyagala nkola etya mazima ddala. Ngezezaako ne buli ngende yannangira bika mazima n'atandika n'atuuka n'okunnangira nti sirina maanyi ga kisajja. Can you imagine that? Waako wabula neetaaga mukazi wange adde tuzaala abaana. You know, mwetaaga nkuziza omwana ow'omulala kati jaga tugatteko nze nzikiriza si right now sikyapa kutya sente. Ati nawe n'okumpromisinga nti wengendayo nawe kwenyini ogenda kufuna obudde oyogereko naye. Mwe kwenkwesiga. Negenda wetonde ina simple way obujobama kasitweteraga tukwata mpola bulungi olina Okay, care. tungenda kugezaako buli ngenda gezaako naye olabye newenfukamidde mazima nsindise eri ng'atalina makulu. Kyakikozerwa kuba mbaddewo naye gwe genda oyogere naye prokinga bubi genda oyogere naye ajja kutegeera. Okay. Sinatakusaba bangende njagala bamenya. Oliridde wanga sikulabawo. Sagala onzize mu buzanyi bwate neera. Okimanyi bulungi nti eno mission ngikola lwakubanga gwe kusasula ssente zo ziggweyo. Serious yangwa ye mission yesembayo yangwira ddala. Njose nenkusanga mwana gwaliwo ekintawanya. Lozi nina ekintu kinnuma kinyiga mpulira nga nkoze nzenna nzigweddewo. Sate. Ono bosi waffe omanyi watawanya bbaawe. Bannanga omukazi tawa bbaawe ekitiibwa. Adrian mpulira nga nnuma. Omanyi n'akantu akatini kati nafukamirira omukazi. Oyo omuwala banesimanyi kikyayagala. Omusajja muwa buli kimu uyo yakamugulira emmotoka empya. Okimanyi kinnuma olaba Adrian ng'akaaba. Banange kinnuma omulenzi n'afukamirira omukazi atamufaako. Nkaze kumpa ku magezi Rose. Gwe kikukwatirako. Kumpa ku magezi. Oba byamukola oba musindika oba mukola ki byonna tebikukwatako. Kati Rose okugamba kwegamba nkoze ensobi okujja ewuwo okugamba. Ate ongamba ki? Kyokka oligayulirwa nga omukafuba banange mpulira nga nze nazigwawo. Ekiki? Wange Rose. Nempa ku magezi bba mu ebyo. oyagalako ku magezi agange. Bambi kinnuma nga yafukamira n'akabirira omukazi tamufaako nze mbeerawo ng'omutima gukulukusa maziga.
nesisobola kimulaga nti kinuma. Okay, kale kankuweko ku magezi siwe kiri. Mpa ku magezi. Genda obuuze mukazi we nti no baawo bwakaaba mukwate ntya agenda kuwa amagezi amatuufu. Rosie ogamba nze ngene mbuze mukazi wa Adrian nti amukwata atya. Mukazi wa nandowolezaamu ebirala. Ate biki waliwo ebirala byolowooza nti ogambye bwe yakugwa mu kafuba wawulira kirala siwe kiri kati gwe genda ajja kuwa amagezi. Oli mutemu oyinza otya okunsindika ew'omukazi bw'otyo nkutidde. Tontya ndabago ge magezi amatuufu nze ge nandikuwa. Gwe Rosie Rasta wangamba buli muntu kuwali wambi wamuta kati ate oyo yavudde yewa sista wange nkutwala naye okimanyi bungi ne transport waliza abantu aba babiri kati transport we tugenda mujjawo tofaayo transport omuyinesi okay Rasta tumamba naye talina wakusula madamu alina wakusula kati sista wange tagenda bikiriza Rasta tagenda olaba naawe ngenda kwegayirya bwegayiriza tugende n'omuntu omulala asubira ye tetugenda genda naawe osula wa sista wange alina wakusula Rasta soko Mirize motoka tujje. Kakati chemba dengesa. Mbadde kukola emission y'okumuka. Esemba yo. Kasitoji kola mbasina kyemba kya. Kasitoji kola mbasina kyemba kya. Sofa twakatukira wano siraba muntu yenna. Anti wali. Nagambye si anti wange nawe Rasta. Nagambye she's my big sister. Whatever she is, I don't give a fuck. She must be around. She must be around. Nga tetulaba muntu yenna. Yabeera busy. Baba! Okay, mbadde ngamba. Obandooza ffe nga bwe tutuusizza wano wooli tusobola ogenda. Nedda Rasta wangambye tolinawo obeera. Ati lwaki oyagala genda. Ntofaayo. Then agambye sister wange gwe linda ajja agenda tuwaawo okubeera. This place is big. Ajja. Ngaasanyisa obbala naffe okusanga baaba. Baba si mpeekera ono mukwano gwange ate n'ono naye mukwano gwe kati bonna ne bafuka mikwano gyange. Ku transport owani nnyabo. Transport ewange olina omukolera. Baaba otandise ebintu byo. Nedda baba nze sigenda bisiimula zino engoye ezinyambadde si za kusiimula. Nedda baba baba nze sigenda bisiimulayo engoye ezinyambadde si za kusiimula. Kati saategedde nti ngenda kujja kusiimula. Kale kati sooka ojje twogeremu. Kale baba kati nnyabo bwe nkuwa essowaani y'emmere emu ng'ogisha yalinga ne banno bonna. Naawe baba kati tugabana batya essowaani emu abantu basatu. Mujja gigabana be sirina mmere bamala nategeza essowaani ya muntu omu. Omufaliso nnina ogwo mwenna kwe mugenda okusula. Baba kati
kuliko n'omusajja tugenda kubaka tutyanga nina omufaliso kuba nategese nga mmanyi ogenda kujja baba naawe nedda kati olaba yanyambye senga tusiye senga sirimu baba naawe olima kati tulasula katya kufaliso gwe omusajja bekaba nkalimera ekyo never know anything can happen. Kati mwe bassebo nebya ndabika mwesibeeta oli atuuse ewaabwe mwesi kyalina kyembeetaaza. Anyway, we are sorry. Nothing does that finish. Do you mind saying up with them for now that you came over because things are going to be stable in a little bit? Ndabika nga saali kyetaaza. Most of the time, but it's a case of just never be that you came over. Never. Sorry to meddle into your life, but just njagade kugamba nti sometimes mteyetaga moisa obi. However, oyinza okuba nga batomanyi obanga, you know, never know. Oyinza okwetaaga, oyinza okukera ku makyanga. Yeah, nga yalina obuyambi. Sisuubira nti nyina kyenkwetaaza. Sisuubira nti oyinza okuba n'obuyambi bwange. It's okay. I'm sorry to meddle into your life. Tatunga ningaji. You're not intended. What? No, it's okay. That one is just chemadinya do kugamba. Bazi kaba baletereko ku kyokunywa. Thank you. Shania? No, what I mean, maybe to jam. Because excuse me? What's the one you want to know? No, I can explain. Yeah, but just a moment. It's okay, it's okay. Try to understand me, please. I'm your dad. You're my dad? So what? Eh? No, it's the mature. Accidentally, what do you ever say? What do you togezaako nogezaako kunjagaliza okuyinza mukomera kola ebintu byonna nzanyiraako nkuba you can do whatever you think naye togezaako kola mistake nti oyinza mukomera obulamu bwange sagala kudda mubonaba baba Alex yaze down namukubidde essimu era ngenda munyonyola buli kimu Shania, okay, ati nkugamba nga mugandawo nga kitaawo wogezaako nokola mesi yonna nogamba nti simanya brother mugenda koza tamukole mukomera naawe ogenda kulwawo I'll show you my true colors. I'll show you my true colors. Stupid. I'll show you my true colors. Geza obeko chomugamba. Gibson yakyuka dda bwatyo. Gibson alina n'emmundu naye era ne bwanaakola talina obigamba baba Alex. Ngenda bimugamba, nina obimugamba tajja tumanyira bwatyo. Era baba kajje munnyonnyole buli kimu ebyo byefulafula lasita ng'ate ategeera. You're set. You can't imagine. I don't know where you're done. But set the up. Do some family. Things of God will be able to go. Mumanyi, or yes, so good. Madam Money. No, Nagaza Azeko with name money. To it. Stake is always in the mass or mission. Madam Savage. To collect your nature tax. I said, you know what? What's that? Gibson.